Secretary General David Lewis Lubongoya ebigambo abyatudde abasajja baafudde dda. Honorable Aisha Kabanda omukubira obugalo bannange atikutemu n'ati feelinga aye kitokota munange n'entebe si yenyango eryawo. Mr. President, Deputy President, members of NEC, President, leader of opposition and all the members of parliament here, the leaders at the various levels, mayors, councillors and speakers and other leaders. I don't know if Comrade Maria Leduchowska was introduced. She's also a NEC member. Our Deputy Secretary for Youth in charge of Eastern Region. To begin my comments by again joining Deputy SG in praying for good health for our Deputy President Western Region who is not with us, Amajoya Mugisha. Our weekend was there with other leaders to represent the President and others. She's still not very well, but we are praying for her to get better. Of course, been some bit of propaganda around that also, which is shameless, but party continues to stand with her in this time when she's DJ, so that we have better sound. Well, the main person who's going to address us is the President, but two issues only. Thank you. Like I said, it is the President who is going to make the substantive of this, but I've been asked to address us on two issues. And the first issue relates to a letter that we saw last week from the Electoral Commission addressed to the promoters of an entity they are trying to register, the PFF. Unfortunately, in the response to the promoters of PFF, the Electoral Commission indicated that the name People Power Front was already reserved for another political party. We want to be very clear that that entity or the people who registered it or who reserved it to the Electoral Commission are not in any way linked to us. Because some people thought that maybe it is us who registered that name. We have since established that some detractors, people who wanted to run away with our idea, the idea of people power, who are clearly backed by the state, went and reserved that name, People Power Front. To know how crazy those people are, we've also been told that they even reserved our slogan, People Power, Our Power, as their own slogan. So we wanted to make it clear that that is not us. That is not us. That is an entity that we do not belong to. We have written to the Electoral Commission, first of all, reminding them that when we wanted to reserve that name, People Power, Our Power, they blocked us. You all remember from the start when we wanted to, they claimed, first of all, that they had already registered it. Baram came out and said that he had registered it as an NGO looking after all women. Then they told us that even our slogan, People Power, Our Power, at the time, was reserved for another party called, I think, Meritocracy or something. So they blocked us from reserving those the name and the slogan, and now they come up to say that they have already reserved it for other people. That said, recently when we amended our constitution, the constitution of our party, we were our slogan, People Power, Our Power, included in the new constitution as the slogan of the National Unity Platform. And it was gazetted, as you all know, so we do not know how they can come up again to give our slogan to another entity. So I wanted to inform you today that we have written to the committee, ask
We have written to the Electoral Commission asking them to immediately revoke that reservation of that name, because it is not only illegal, but also it would be a sign of partisanship on their part if they block other people from, if they block us first of all, and other people from registering that, and then they give it to another entity which is clearly out there to fight the National Unity Platform. Secondly, the other issue I want to talk about again relates to that. We are privy to a letter written to the Electoral Commission on the 13th of August 2024 by a human rights lawyer who many of you know, called Aaron Chiza, who wrote to the Electoral Commission asking them for details about the NRM. He asked them about the documents relating to their presidential candidate, General Museveni, asked them for audited books of accounts, and all other matters related to that party. And I want to say that since 13th August 2024, the Electoral Commission has ignored that request for information. But you all know that when our detractors have written to the Electoral Commission, the first time they wrote asking for documents of our president, academic documents and all that, and in 1 week, the Electoral Commission released all those documents. You all saw them on social media and all that, although our detractors again tried to fabricate some of them. The Electoral Commission went ahead when some other people wrote to it asking for audited books of NUP and all other documents. The Electoral Commission was quick to give out all documents related to NUP. The meetings, the resolutions and all that. But you can imagine, for all these weeks, the Electoral Commission is still silent on the request by this Ugandan to avail documents relating to the NRM, which clearly shows partisanship. No wonder you've been seeing, the other time when they took those documents, they went and falsified them and claimed that they had the Auditor General's report. The New Vision wrote a full page, the front page about it. So we want to call out the Electoral Commission on its partisanship. If you release documents belonging to UP, there is no reason why you should not release documents related to NRM. If it is a question of transparency, you must be transparent with all political parties, because all of us are registered political parties. So yes, those are the two issues I wanted to address. Mwabale nyo banama ulile okucha na kurwalero, mpreveze mwenabali wa kurwalero. Pesoka. Ensonga esooka gye mbalina okwogerako, akaba wiiki ewedde ng'akakiiko ak'ebyokulonda kawandiikira abannaffe abagezaako okuwandiisa ekibiina ki PFF nti erinnya liyinza okonfusinga members of public nga bagamba nti waliwo ekibiina ekirala ekyeyita People Power Front ekyali kiriwandiisizza. Kyentagala bategeeza nti eyo People Power Front gye muwulira si yaffe. Abamu badde batubuuza nti ate ffe abali mugezaako okuwandiisa PPF, nedda eyo PPF si yaffe, People Power Front si yaffe. Era tulina information nti abagiri emabega beebo abagezaako ebbanga lyonna okutulwanyisa nga bayitira mu lukujjukuju nga bagezaako kweyambisa amateeka. So eyo People Power Front si yaffe. Naye ebyembi DJ otukoze otya leero abo bekabadde People Power, our power. Waliwo angambe nti bwe bwabwe ntuuka wano bijja kuteereramuko. Kale ntunuleko eno. Kale kakati era so akuwakanya kubanga bino ebintu Mr. President okwisingako. Kakati abawandiisa ekyo ekintu abawandiisa kye bayita People Power Front si be baffe. Era ffe ekyo si kibiina kyaffe,
sifa abakiwandisa newankubadde yeffe aba people power abatuufu bali bagezaako okuba idea era twategeddeko nti nebe bebagezaako kuwandisa ne slogan yaffe eno gye twogerano jo ya people power our power mwatu bagenze mu electoral commission ne bagamba nti obagimizabize nti yaabwe kakati twagadde okubategeeza nti abo si beffe ekyokubiri okubajjukiriza nti twagezaako okuregisteringa people power our power ne batulemesa bwe twagezaako okuregista people power movement ne batulemesa ebiseera ebyo balamu yavaayo ne bategeeza nti yagiregistanize ng'ekibiina ekitongole ekyobwana kyewa ekirabirira abakadde people power eyo gye muwulira bwe bamala ne batugamba nti waliwo n'ekibiina ekirala ekyagenda mu electoral commission nekimisavinga erinnya eryo kati twebuuza ate ffe bwe twagezaako okulwanyisa people power yaffe ne batulemesa nekitwaliriza okufuna NUP kakati ate bazze batya okureservinga eryo erinnya ne baliwa ekibiina ekirala ekiri mugezaako okulwanyisa NUP naye era bye bakola byonna byabwereere people power si linnya just erinnya people power idea era people power eri wano wetutudde oli ne bwagezaako okubba ekintu abatakifuuse wabula people power beffe era abo abantu abagezaako okukola ebyo bamanye nti people power eri wano bemaanyi g'abantu bantu ba Uganda mpozi n'ekirala tuwandikira akakiiko k'ebyokulonda ne tubagamba nti eyo reservation gye bakola ku linnya eryo teri mu mateeka era ne tubasaba bakirevokinge oba bakikyewo lwaki kubanga mu constitution yaffe gye twa-amendinga twateekamu slogan yaffe eya people power our power so kiba kimenya amateeka okuvaayo ate bo ne baregisteringa ekibiina ekirala nga bakiyita people power front so nga eyo slogan yaffe amateeka tegakikkiriza akawaayiro ak'omunaana mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi tekakkiriza ensonga eyo ensonga eyokubiri era nayo eri kakiiko k'ebyokulonda kubanga tuse twogera okuba nti kalina kyekubiira era zino zonna signs z'okuba nti kalina kyekubiira munajjukira nti gye muvuddeko waliwo abantu abadde batambuza ebipapula nga bagamba nti ebiwandiike babijja mu electoral commission nga bikwata ku nsansanya y'ensimbi ya NUP bikwata ku minutes biki newankubadde ebisinga bagenze nga babijingirira bye bajjayo bo ne bagenda ne bongeramu ebyabwe batuuka n'okugamba nti balina auditor general's report auditor general's office negamba nti ebyo byali bya bulimba naye twakitegeddeko nti nga 13 ez'omwezi gw'omunaana waliwo munnamateeka mulwanyirizi w'eddembe gwe bayita Aaron Kiza eyabawandiikira ng'asaba empapula ezikwata ku kibiina ekya NRM era ng'abasaba n'empapula z'obuyigirize bwa General Museveni candidate waabwe ne bwe twogerera electoral commission tenamwalukula naye ffe abawandiika nga bagala mpapula za NUP obeera olowooza nti mu dakiika 2 baba bazibawadde babawandikirawo immediately ne babarespondingira ne bazibawa kakati twebuuza akakiiko ako kakolera ani era tumumanyi ffenna gwe kakolera naye kati baagala kiteeka mu lwatu bwe batyo so twagala bwenkanya mu nsonga eyo bwe muba musobola okuwaayo empapula za NUP mu bwangu obw'ekitalo n'eza NRM ziweeyo bannayuganda bazirabe kubanga ffe tetulina kyetukweka era tetuteekangayo objection buli kimu kyonna kye basabye ku NUP bagenze maaso ne bakifuna naye lwaki bwe bawandika nga bagala bya NRM batandika kweyisa nga batalabye amabaluwa ago so ensonga nayo nkulu twagala electoral commission efeeyo enyonyole era eteekewo obwenkanya eweeyo empapula ezo bwebange kubanga mujjukira babaali bagala kuleeta electoral reforms bakyusa kintu kimu kyokka yali electoral commission ne bamberako akagambo independent electoral commission kakati twagala kulaba obwo obwenkanya buli luddawa nti bwe baba basobola okuwaayo empapula zonna zonna era mujjukira bulungi nnyo nti empapula zonna ezikwata ku buyigirize bwa pulezidenti waffe n'ebirala ne banguwa ne bagawa kakati ebya Mwami Museveni n'abalala nabyo twagala babiwe ababisabye bannayuganda basobole okubirabako mwebali nnyo mwebalire ddala kampite deputy secretary general ayogereko gye muli
Secretary General David Lewis Rubongoya ensonga zitugambye bulungi ekibiina waliwo abagala okitwala nga batwala engombo ya National Platform nga bakigamba nti nno be bannannyini kyo baagala beera waliwo n'ensonga eziri mu kkooti eziraga mbu Mpuuga ne banne bawaabira ekibiina kya National Platform tekiba mu mateeka kiwanduukululwe abaagala kukikyusa mbu Besigye yabaabira nnannyini waakyo era nga ekyabwe bakitumye People Power Front kati slogan ya People Power bagitutte ne bagikolamu bo kibiina era kibalimu okuwandiisa kati Secretary General kyabadde ayogerako nti abasajja bagala kutwala kibiina kyaffe era beesomye bakola buli kakodo konna okulaba nga batwala ekibiina kya National Platform bakiwanduukulula bakitwale bakibbe mu bumenyi bw'amateeka n'agala ne tufungize kitegeeza tubakuttewe wakali obakawulira kati baagala kutwala kibiina kyaffe kubanga kibabuzizza embiibya baagala kuteekawo byabwe ebibazanyira ddiiru kubanga ekyaffe baletegedde nti kiralamu kati bagezaako okukibuzaabuza abantu babeere nga babuzaabuzibwa balowooze mbu nno nakyo kinyigibwa mu ttooka engabire ebirala ate nga si bwe kiri kale tweyanzizza nnyo Secretary General David Lewis Rubongoya kasita tubategedde ababbi abo tujja kulwana nga twongera kufuba kulaba nti ababbi abo tubalemesa okutwala ekibiina kyaffe kya National Platform. Baagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.